Manya n'eddoboozi bampita Rikiriki Uganda nga nze chairperson w'abayimbi abagweta Masaka Musicians Association eyegattira ku Federation ekulemberwa omukulu Eddie Kenzo. Leero tufunye sensitization oba okusomesebwa okuteeka lino ligenda okuyita erya copyright mwenna lye muwulira mu mawulire n'ejjo lyabadde mu Parliament kati wano gavumenti ebadde eteeka mu nkola nga ennyonnyola ba stakeholders biki etteeka ligenda kukola litya, tugenda difunamu tutya, tugenda dikwata tutya. Kale tulabye nga kintu kirungi nnyo kubanga abasinga badde bawulira buwulizi copyright nga tebamanyi ani agenda okufunamu, naye kati ku ssaawa eno tutegedde nti producer agenda kufunamu bw'ati, omuwandiisi agenda kufunamu bw'ati, omuyimbi agenda kufunamu bw'ati. Nze ekisinza okunsanyula actually nti bulijjo tulaajana celebrities telecom companies nga zitubba tezituwayadde ssente, naye kati tulina akamwenyumwenyu mpulidde nti kati omuyimbi agenda kufuna 60%. I think that is enough ku muyimbi, era awo nze ndi mumative personally. Kati ebirala tunalabirawo, naye nkakasa nga ekyo kigenda kutransforminga abayimbi bangi even nga n'ebirala tebinnajja. Eyo telecom companies zibadde zitubba nga zituwa katini ate nga nako tekatuuka. Batuwooleza ba aggregator tali mu Uganda, kugamba n'owulira nga mbutuufu osobeddwa. Naye I'm so happy nti era twebaza nnyo President Eddie Kenzo kubanga yeffe abatandika ekintu kino, ffe abaasima omusingi, eyo credit egenda Eddie Kenzo kubanga yeffe abagenda ewa President mu State House. Era actually ndi musimu nti naliko ku tiimu eyagenda mu State House, era ng'olutalo olwo lwalwanibwa President Eddie Kenzo. Kati bino bye tulabako ebya copyright we byasibuka, ye yalaba eddibu eryo n'alaba obulumi abayimbi bwe bayiseemu ebbanga ddene nga bayiye ebintu nga tebafunamu. Ne kati tulina essuubi ddene nti kati omuyimbi tagenda kuddamu kuzalayibwa, agenda kubaamu n'akasente kubanga agenda kufuna mu biyiiye bye. Era webali nnyo President Eddie Kenzo ne ttiimu yonna gy'okoze nayo nga nange mwendi. Kati credit yaffe, era eyo goolo tugikubye, gwakubye effumu erisembayo. Era bannabitone mwenna gye muli, omusajja oyo mumulabiranga ddala. Eddie Kenzo akoze kyamaanyi nnyo kuleeta copyright eno. Bategeezezza nti copyright eno egenda kukola nga balina ebibiina bye balimu. Abayimbi abatali mu bibiina federation kikyoyinza obagamba? Omuyimbi atali mu federation actually si kyateeka okuyingira federation, naye kikakatako ng'omuyimbi kubanga ekyo buli omu akimanyi ku ssaawa eno nti federation yakakasibwa, era actually yayingidde ne mu budget ey'omwaka guno. So omuyimbi atali mu federation simanyi mpozi ng'ayimbira Kenya, naye federation yetwala abayimbi bonna mu Uganda. Ekyo tekikyaliko kuwannaanya, kiri confirmed. Naye ku kino ekyagundi tulina same oz ebibiina ebisolooza emisolo. Kati fe abayimbi tulina UPRS ebaddemu emivuyo, naye era mu eno transformation Eddie Kenzo gye yaleeta gigenda tugirwanako buli muvuyo, buli byonna ebibadde bikolebwa kubadde basolooza ssente ng'ate abayimbi tetuzifuna. Kakati UPRS nayo tugiriko era egenda kutereera, naye nga era ffe abagirimu tetugenda kuliyetingayo kirala, wabula tugenda gitereeza butereeza. Era nga Eddie Kenzo akyaliwo, ebyo byonna abayimbi mu bisuubire nti byonna bigenda kubeera bwe biti.